banji betuwangadde nabo mu salt media nga mbalowoleza ebirungi ne ngamba Mukama singa mbadde nina Robert Mutebi oyo sandi mukoze bulungi. Omuntu atantawanya muntu mbeerawo ndowooze nnyo nti enkya Manfield experience tuzaako ki tetulina ssente nnyingi naye kweza entono ogenda okuzuukuka nga yatuuse dda Embaale, nga yatuuse dda Ehoyima, nga yatuuse dda Ekyotera, nga yatuuse dda Eryantonde, yagenze Manfield experience teyebaka y'omu ku baaliwo nga tutandikira ddala. Mutebi ono omukwano gwaffe gwali gwa ngeri engeri gye gwatandikibwamu twasinkana senama na kufuuka kutandika kuba nti nyine ekkanisa gye nsumba ng'alina olupapula lw'amawulire lwakolera era tali yerabira namugamba sirina naye kyenyina kye mbankuwa oba namuwa esiringi 1000 oba 200 zaali mmeka sente ze nasooka okuwa mu bulamu zaali 1500 nga transport wa 5 anzizaayo zaali 1500 ate nga ndowooza kola olinazimu anazzaayo bigerenze. Mutebi amanyi nga sirina wadde 10. So webala okuba nti bwe nali ntandika media nekkubira essimu ega neyo oyina ky'omanyi ky'onsinga lwaki tojja ne tutandika naye nga yansanga nga gyendi sirina kyendi gyendi nga sirina kyendi ene mugaa sirina kyegina nange nali simanyi nti nditandika ekkanisa mu Kampala era nga simanyi nti nditandika media naye ng'olwamaze okusoma mwana muto alina olupapula lw'amawulire lwakolera bwe yajja yali azeekola ku byabakama bange gye nali mbeera naye nga nendaba nga yalazimukuba ate nga nange sirina bwitu bwe twagabana 1500 Mukama akuwa omukisa. Era bwe namuyita teyaŋŋamba ssente tetwayogera ku kya ssente naye Mukama amuwadde omukisa. Yajja mupangisa kati alina kalina bingi nnyo supermarket yaffe girange. Abatulaba ku Soul TV tuli butereevu ku Manfield experience sorry tuli ku Sunday service. Robert Mutebi nannyini field ge gange mwebale kutwagala mwebale kutulaba mwebale kwagala Soul TV mwebale kwagala Soul FM mwebale kutubeererawo emyaka 11 nga tuweereza naye tujja baweereza paka Yesu lwalidda. Supermarket yeyo mbasaba mujje mugiwagire. Supermarket yeyo najijja mu Nansana nina ekyawandiikibwa Musumba kye twasoma twali tutudde wali atera okunzijukiza ennyiriri era nakati wendi naye si kiri ekyengero ekyengero kati kyoyogedde nti olaba omuntu akola obulungi engero 22 engero 26 kyova olaba nkubeera ku kido onzijukiza 29 lusembayo lugamba nti olaba omuntu anyiikirira omulimu gwe alimirira amaaso g'Abakabaka. Kati gwendi naye yoyo yennyini ali mu ngero naye nga nasoma olunyiriri olwo nga Mukama Katonda gwe tusinza agamba Ibrahim ave mu nsi ya nnyo agende mu nsi gyali mulaga lubereberye 12 lwerwo. Kati Mukama n'angamba nve mu nsi ya nnyo nga ndabye ebintu bingi lulina amakulu mangi. Abantu abasigala awantu awamu babayita baana temukula temukola biki byonna. Enansana nali mazeyo emyaka egiwerako era nga bu business bwange buli omu naye nga mwana wattu tebukula. Nenebuuza ku mukadde w'ekkanisa bamuyita Kizza wano namwebuuzaako ndowooza namala omwezi mulamba ku 2 nga mwengejinga nti naye okikoze otya. Nagenda okulaba nga Nansana okuva ku Jenina okutuuka kumpi e Wakiso buli azimba akazimbe ateekawo supermarket. Kati nange nenfuna okwolesebwa neŋŋamba naye makulu kyagali mu lunyiriri luno va mu nsi ya nnyo
Nansana mazemu emyaka 2 plus buli omu amanyi bw'ogaana okuwola omuntu ng'eyo mpalana ya kyalo oli bw'ogaana omukolera kino bakumanya oli mwana wa kuno okulidde kuno okolera eno buli kimu kye nansana ne ngamba kanve mu nsi ya nnyu ngende Mukama ensi gy'alindaga. Kakati mu kugenda mu nsi ekyokolesebwa kye nalaba mwami mulongo Kiza ne mubuuza nangamba namutwalako naye ku supermarket we yali Musumba nangamba naye wano teyandaga nnyo nti amaanyi gamuweddemu wadde yali nnene naye namulaba amaaso nga galaga nti wazze n'alaba ebirimu mu ebiri ne bakasitoma tebaliiwo nti amaanyi gaali gamuweddemu. Kizibu nnyo omuntu okujja okukulaba ku bizinesi gwe n'otamuwa ye n'akuwa. Nansimba ekizika onangamba ekisa kya Mukama kibeere naawe ne manyi ono katasiimye. Ati tuba tuva ne bayiza akaabo omwaka ogwedde mujjukira nga tuli mu biseera bya Christmas awo waliwo omukazi eyalinyira omwana mu kinaabiro mwamulaba nga mutadde ku gundi kunamulinya mwana wa mukama we mukyalo yali maid. Tuba tuvaayo eyo sayidize ebukase eyo nambole eyo wansi eyo bweyogerere ndina Isaac ne Yasini kikoye bwe tukola nendaba ekifo nembagana Isaac ekifo kino tekikola Isaac sibe motoka kifo kipya kiri ku luguudo oluyingira n'olufulumya kiri kirinnya. Isaac ne mugamba wano wajja kukola kati Isaac naye ye musumba waffe mu motoka omwo. Isaac naye yafunirawo okwolesebwa n'agamba bwe kiba tekirina kitwala ne baba kipangisa milioni 2 buli mwezi genda ne nfuluma ne ngenda ne mbasangawo ne bangamba rent era nga kumpi enjawulo ntono naye mbabuulira mazima ekifo ekyo baakimpa lwakuba nkola ku sooti abaali bakyagala baali bangi. Ne omukyala mwebaza nnyo landireedi wange ekirinnyo eyo yagamba nti olw'okuba okola n'omusumba Bujingo tojja kuntawaanya ojja kujja n'emikisa egy'ekkanani egisinga ku bana abakyagala gye bandize nakyo. Mukama tankoze bubi. Ekituufu kiri nti omuntu ali mu kifo ekimu okumala emyaka nga tufuna kyusaamu nayingirayo mu Feebwe awo omwaka guno naye emyezi gye mmazeeyo kati tuli mu mwezi gwa 11 emyezi emitono gye mmazeeyo gisinga emyaka 2 mwe nayitira omulongo Kiza okujja okundaba amaanyi ne gamugwamu emyezi mitono nnyo gigatta emyaka gye mmaze enansana abe nansana mu nsonyiwe naye ebyawandiikibwa mwe tutambulira ate n'ekirala nakkiriza nti musumba oli w'amaanyi si mu mwoyo mwokka. Omukyala bwe namusaba ekifo yanziza mu njiri tasabira wano naye asaba naawe ekiro bwe yaŋŋamba ku TV ne ku radio naŋŋamba nina owa famasi yakinsabye waliwo bano ab'emifaliso kisijja kwogera mifaliso kinaye ab'emifaliso waliwo abagulawo kati branch ezibuli wamu ate balina ssente naŋŋamba bakinsaba bampa emyaka 2 ate bampa ssente nnyingi nnyo naye olw'okuba oliko ekisa kya Mukama ate ofudde wa musajja wa Katonda ekifo ne bakimpa. So soroti nze omu ku bayinza oginyumyako nti tenkoze bubi kalina musumba gyanyumyako nagenda mu sooti nga sinagimala yankwatizaako nengimaliriza era nsula mubire naye nga olw'okuba nsula ku kkubo nasaba Mukama nti ku kkubo nina okuvaako era Mukama nga ni mu sooti muno nampa obugabirizi tulina we tugenda okudda abaana bafune we bazannyira. Ekyokubiri si kyekyokka musumba n'atugamba nti bw'obeera ku sooti emyaka 3 nga tolina kyokoze nze ebintu byange mbiteeka ku status abamanyi bammanyi ne bwe mba nnyiize omuntu gwe nnumba mulumbira ku status ndowooza musumba otera okundaba n'omanya nti kati ono gwe nsabula mbiteeka ebirungi n'ebibi mbiteeka okwo awo omutima gwange ne gukkakkana kati ebimu ku byenkola mbiteekako kati ndowooza givuddeko awo walaba ku apartments ezo tuwambuuza nti izaawa naye maanyi ga Soroti kwegamba bw'okola nga olina okukkiriza ebibiri bitambulira wamu bw'okola nga tolina kukkiriza tojja kuva wooli ne bw'okola nga olina okukkiriza siri mugagga nnyo naye neebala ku bamawulire abasinga obugagga mu Uganda muno toyinza kubalaba bamawulire 5 basinga bugagga abamawulire abakola byenkola kababa 2 ng'omukozi wa sooti gwe mulaba kataliiko si kwewaayiriza kuno si kweraga si kwewaana akoze ebirungi tunamusinza tunamutendereza mukubire engalo Yesu. So
nze abatulaba abali wano ku kanisa mbebaza kimu gwe mukono gwe bayita invisible hand gwe tutalaba eno naye ate nga gyeguli gwa amaanyi musumba byabagambye ebintambuza nonsanga ekyotera nonsangawa naye nga tamanyi si kwagala kuba simanyi goba siki ne maanyi gammwe ate maanyi ga Katonda mwebale nnyo mwebalire ddala nze nva ku muzindalo nga mbagamba obulamu bwange bwonna nabuwa Salt Media si yuzibwa sirina muntu ayinza kujja nti oba mpa obukadi 10 nti ngende eno natuuka ewaka era natuula neyanza nnyo neyanziika nsanyuse kati emyaka gyo gikyali linnya bw'onootuuka eno gyendi ojja kulekerawo biteeka ku status nange bwe nali nnyiiga wali omanye engeri gye nali nkwasaganyamu obusungu bwange okyawulirayo myaka kubira Mukama engalo ez'amaanyi myaka twebaza Katonda